bali bagenze olaba nganze gwe basobola oyitamu kwayo onsuubiza emigo kireza emigo naye kiba kirina okundya kindekawo gwe kikole lumu mukwate mujje naye mutuuka mujje konkonaawo muyingira era wenja okujambanirize tusabise nnyo balaba nsika akajje ka geeti eggale wano nze mwenye kabe baneiba jwaji bonna wano kiboko ne weetandika balingiriza mu ddinisa bakimanyi oyo apangulukuse afulumayo yasooka oggulya. Export TV to the world. Ensonga za King Sheebah zikutte wansi ne waggulu zoogeza bangi ebigambo ebisongovu naye kyonna kiri kijja kugwa. Nze omwana soda ndina omukunja atasira mukunja soko babuuzeeko bannayuganda bakwagala ennyo. Neberere eno munaku yange omutima gwaguba tuli mu kkubo tujja temupawa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja mubagambe nti tujja myako kakoze no sokolindeko olulimba lulwamaanyi si katyuni naye akayimba ngenda lushutingira vidiyo kunjo nzija kumulamu olimba osooseza lwabakyawe ani yakukyaye sigwako mulaavu ndi kiti neberere eno munaku yange omutima gwaguba bayagenda bwe nali sisuubira nti buli kyabuti olibo nkyaye mukunjani oyo abali ku Export TV nina bakadde bange aba Blue Diamond Microfinance bano bagenda kuwola ssente interest mutono nnyo bwati gwe kasoobera n'ekidduka kyo kyonna bagitoba bukuloni gendayo bakubire ku namba y'essimu 0750 1768 41 ensonga zitambule maidadi bakubire babuuze bingi byagala okumanya ku looni zaabwe embeera etambule bulungi abali ku Dina Media mulimu kya Mukunja finally Sheebah bamututte ku musawo naye mpulira sikyayagala nnyo linnya eriwano eno bagiyita ganjano. Yes, tuli ku ganjano ati buli kyetuwulira tuba tulina tube n'ebintu ebirala byetunyumyanyumyako buli we tukiwulira tuba tulina okujjambiro tukutegeeze. Kati nze mbadde njagala kusaba ku ganjano ame oba nkole kye nnina okukola nduddewo tukereyeemuuko okola ki mbawe ekiddako kiki ekyo Mukunja kyagala otuwa ekyo ekiddako kuba leka tubakereeza tuleka ffe nze waliwo kyali wange yaŋŋambye naye Mukunja naye gwamutusibyeko lwaki omwogerako gwe yabitandika anti mbawe ekiddako mbalage nti mubyerabira bw'onaakituwa bebba bwe nzirangamu okuzunza obupale n'enzijano n'enjogera ku Sheebah omanya nina kyenkwagaza kirala so kati ndabika leero lwakumenya leero ennaku z'omwezi 6 olunaku lwa 6 omwaka 2023 mwezi gwa 10 weekend eryedia mbawe mbateere embwa Mukunja gatambwa sumulule ekiddako oyagala tambwa kati tukole bwe tutumalirize nga tonnatambwa tugiggale fayiro sikyayagala nnyo ebintu bya King Sheebah olaba omuntu ne waaba tugeze nga ekintu okireka bagamba always late for the ogera Luganda ekyayita kireke ebyayita ze bayita bygones letting for the bygones of God mpasa kyotukole ogategedde ekintu okireka katunabeera ku Sheebah tukiwunzike leero kkiriza tukiwunzike leero nkusabye busabi kuba zino ensonga nabiwunzika ddera wano ku ganjano ame temusanze waabyo ali ku ebyo wano tuli ku bintu birala muli mu kkubo tujja obeera tuli mu kkubo wano tuli mu kufa njala tubonaabona totuusa ku Sheebah Sheebah bwe yagenda temukyalya ate tulina kye tulya aba tugamba Sheebah mwe muva ekyokulya waliwo omwana yaŋŋambye ku live ya Black Panther kati Mukunja agenda abeerawo ati akatalina Sheebah kati tulye n'enjala etuluma zenna nkozi empeddewo landiroodi atubanja tubonaabona tetulina nawe tuweebaka Sheebah yagenda ate naawe otuzza munnaku waliwo yagambye Mukunja ali awo alobye tujja kuba tuli abantu twetera omulalu omulala kati oyo owuwe tumwerabire kati balinda kyanaazi natakumba okategeera jasi twagala tufikisinge naffe ebizibu byakubaga kati olaba
Sheebah nabagamba ali mu mikono egisinga okuba emijiri ali ludda awatuufu emituufu saagala binonoozi oba aliwo oba aliwo nze kyenasembayo manya bulaza we nalaba akavidiyo bakansindikira bulaza we ng'agamba wuno Sheebah mulina mujjeeyo tayinza bonaabona nga wendi okategedde yali ategeeza kubonaabonera ku street oba newo gye bona wano yali abonaabona ng'ani abyo bagamba ebigambo biri okwo Sheebah yafuuka ki soosovu ebigambo biri awo kati ali mu mikono egisinga okuba emituufu tuba tetwetaaga ate tubeere ku ekyo tumubeereko okategeera nze nina konsani eyansitudde obwoya ku lususu maama fiina agamba agenda tujjanjabira Sheebah good enough edduwa yagifunye somewhere there tusuubire Sheebah okutereera nti baakoze gwe ebyakulema bannange saa kunyingiza mu bintu byammwe ebyo mukunja banaye mbengezaako beegayirira banaye abalabi ba Sheebah mwe naabaakowa ebintu bino Omukunja obyogerako mbeetondedde katukiggale saagala kunyingiza mu bintu byammwe ebyo nze njagala tubyokuba waliwo yankubidde essimu ekiro nti omwana yadde yakava ku dduwa yasuze mu vibe ngengoye ziri ku mutwe oyo abo bawaki sijja bavuma kuba bambi bakikola lwakulumirirwa bankubidde saa zaadde 7 ogw'ekiro simanyi ekifo bakiyita kitubulu kiri ludda tekiri mu ntebe saidi zeyo ntebe road simanyi wuno azemu simanyi yagenze ku kyaki nga bali mu overnight simanyi n'ecupa yeeyo awalaki nga badde yakava ku dduwa saa kunyingizamu ebintu byammwe bulayi jasinze kyenjawo gaabakyali bange temunkubira saagala simu yonna ekwatagana ku bintu ebyo tukubiraani Sheebah alina baganda be nze siri muganda wa Sheebah nakola buvunanyizibwa nakola neetumye nakola saagala weyitinkiriza otyo oyogedde ekigambo ekituufu nakola omu olugezigezi awe balukumaze ne balumalamu bampadde essomo Ugandans you can teach people. Olaba bakuziza mu line Mukunja. Kati nze newe nkusanga mullo kati soda nze newe nsanga omuntu ng'emmotoka emufootoleraawo. Sisobola yadde okuteekayo yadde mbungi gye nkusikeyo nze ngitumye ku tomere. Oli munaddiini Mukunja. Nze siri munaddiini. Nze ni mukafiiri bulayi. Nze siri bya ddiini zammwe bye mugamba simanyi ku Sunday ndi mu church simanyi ku Monday simanyi ku Friday obitegeera. Nze n'okusaba ngendayo waliwo entunula ne nga Katonda nno byakoze bingi kampiteyo okokitegeera. Nze sina ddiini mbu ndi mweno oba ndi mweri oba ndi mweri. Mu Uganda tulina abagamba ba citizen ba responsible. Togamba gwe ensonga za King Sheebah toyagala kubeera abamu kufa ababeera tugamba agwaye tugiwulireko tugimanye. Bwe toyagala kuddamu kiwulira mu matugo yadde ekigambo ekyekuusa ku Bwakabaka. Nakikugamba luli ne nkugamba bwe seesonyiwe King Sheebah njaleeta ebizibu bingi. Kati olaba nakyaliddeko bukyalizo oyo laavumase ne abantu ne bawoggana. Era tonnawona tulina okuteeka mu kkomera tuweere. Tokiraba naye ng'ani anteekesa mu kkomera. Abantu otuuka okunneewerera nti gwe kabakusibe gwe balina okuteeka mu kkomera oba kitali oba luzira ani anteesa mu kkomera si King Sheebah. Kati ndi mubiwe nga nti mwana twesonyiwa oyo kuba kakati olaavumase we twayitawo obuyisi kati we ndiyitirawo ddala kuba nga njagala nkugambe ku bintu byoyo King Sheebah bye tuyiseemu nze byebimu byentulawo n'entunula ne nga kakati bano abantu abavuma Mukunja. Buli wenziza ovidiyo emabega n'entunula gye twava n'oyo Sheebah nsobola okukola ekintu kyonna nga nkulaba omumanyiira ng'ommalako eddembe lyange ng'okozesa emirembe gyo gwe ommaleko eddembe lyange okitegeera kati byonna byewaze you letting for the go and we are letting for it today. Si today agenda daffe twamu ena abantu bali bamanyi tusaagamu bye tutera obeeramu bwagenze bw'ate simanyi content kati ku luno ndowooza batandise oteyandi nenno yayalayika nno byalaali ekitegeera kati maama Fina yali ayise muggwe bukeera ku makya n'awulira nti ate twamututte Samuel ate kaakati ebyo byammwe ebyo nze saa bimanyi kati mbikutegeezaako bino anti saagala biyingiramu nange nina omanye ekizibu kye tuba nakyo mu Uganda oba n'ebizibu byewaka ate n'oleka okulwana ofikisinga ebyo byonna oyagala olowooze ku byabalala mu bufunze
kati nange nina ebizibu byange ate ntandike official obudde obutono bwe nandikozesezza ofikisinga ebizibu byange. Kati tugenda mu bibuuzo Makerere, tugenda mu practical okulongosaamuuko abakyala nga bazaala okuzaalisa practical bye tugenda mubeera wano nga mbirowoozaamu nyimiridde ntyo tandika ozaalisa anti nkola okuzaalisa okulongoosa abakyala abazaala nga bafa. Makerere postmortem abafa nga bazaala. Kati nina nange bingi byenkola byendowoozaako. Noonya ssente ku shootinga video ya tuli mu kkubo tujja. Oluyimba nalukola ndi mu byasaagirira naye ate oluyimba lukulaga lulikola gye. Oluyimba lwefuze ennaku z'omwezi nga 5 omwezi guno. Ano oluyimba olwo twali tulukoze jasi nga luli open buli muntu waddembe olukozesa naye mama. Nalabye abasirikale ba Museveni balukoleddemu challenge ab'amagye military nga balumba. Ngamba banani abadde oluyimba lwange nga balumba kukuba. So kati ekitegeera nange nabye nwana okufikisinga banaye tubya King Sheebah tubireke. King Sheebah tuvumisiza ebivumo wano. Kale mwandivumye nze ne mutavuma bandiraanye. Bagambe kubawo nnyawo oli mutuufu. Okategeera kubawo nnyawo. Bakuvuma ne bavuma n'abakuliraanye. Nobagamba kati abantu bemuvuma abakoze eki. Naye kati okumanya ne Uganda abantu tebalina nsonyi. Sheebah wajje yavanga tewali yamumanyi naye somba mutuvumira nga gy'oli. Nakapantha yantise obubaka ne mugamba ngenda butuusa naawe ojja kujja Uganda temulina nno nsonyi ebyaddala. Nkunoonya akaawo ogire ensonga zino obula. Black Panther yagambye eki? Yagambye nti Mukunja kasookedde oyingire obutaala. Bakuvumye ebintu ebisinga bye bakuvumidde ku Sheebah. Teri kivumo kipya gy'oli. Obwo obuvumo obutinitini ne bukuleetera okuwanika maybe eriyo ensonga endala eyakuteesa King Sheebah besides ebivumo. Kuba Mukunja tebakajja okukuvuma yes nange I agree bakuvumye kuva ku mirembe gy'abakiweebwa emirembe gya simanyi bafa waluda simanyi baani nga wooli still naye kaneena kati nyenye eriyo ensonga endala nange gye simanyi. Bana efe kyalwawukanyizza ne King Sheebah si bivumo. Kati kiki Mukunja? Tereza kamera abe kiki kyetegeeza abantu mu ebintu mubirabira mu ango ndala. Nange kati kambuuke leero mbuusa leero. King Sheebah alabwanga bizinensi eky'obugagga. Era pasita mu kutwala King Sheebah kankubulire. Pasita balinayo muganda waabwe omulenzi. Abeera ku kkubo asula ku luguudo alingera mugwi wa ddalu atambula ku kkubo. Pasita teyamunonayo naye yakulaga nti Sheebah yabonaabona ennyo. Okategedde? What does it for the mean? Sheebah kya bugagga buli muntu kati akimanyi wembaako ne Sheebah ne tutulaawo tukola ki? Mu reality ki? Tugaggawala. Era yali waliwo omukyala atuvuma nnyo ali eyo ku kyeyo bambi. Atuvuma buli video ye gyakola ku TikTok ye tekuli video ndala buli ekiriko bivumo bya Mukunja n'abantu abaliranye Mukunja. Yagamba pasita muli eyo muganda wa mwali eri bamugaggawalamu akola ssente mpya n'enkadde mugende mumugjeyo. Kati bambi ne pasita bambi tomunene kubanga singa pasita yali alumirirwa baganda be singa yasooka kujjayo oli gwe yaleka kuku ekitegeera. Ne kati musajja watu naye munenya waabwe yatende walirwa. Kati bwe tugamba nti Sheebah ate twetaaga Sheebah tuba tulemesa kitegeeza twagala gaggawala fekka. Agaliza ofune kitegeeza olina olekera abantu abo nabo bakole ki? Ensonga eyo ng'eringa ewuuseemu bagaggawalemu. Anti kati nkugambye bw'abeera nti Sheebah yali kale abonaabona tukkirize ate oli muganda waabwe omulala ali ku kkubo. Niye maama yennyini si yali obulungi ennyo. Kati lwaki ye pasita ne taata waabwe yakava ebutabika era naye ali mu mbeera mbi. Lwaki pasita tayamba baganda? Kati mbagaye mmwe ekiriyo balumya omutwe ekyabalema otegeera. Fe tubadde tumanyi nti bivumo byakuyinze n'ogamba banaye munnanga ki? Jasi ekyebivumo ekitunulira n'okireka abuleesaawo naye kati kino kyo bambi ne pasita naye alaba nga waaba ne Sheebah bambi ate nga tosobola mugaana. Agati tubadde tusobola beeraawo ate tuwogane tukayane tukole tutya twereege ebikya ekitegeera. Jasi tuba tulina ffe kubeerawo
baga kati jukira batubalira n'obudde batugamba Sheebah watabaawo mu mwezi gumu bagenda batugobye mu nju ale mumanyira mazimwe omwana yaŋŋambye kati ennyimba zibadde zinywa bali babiri feka kati Mukunja agenda kuyimba ki naye ng'alina challenge yatuli mu kubo tujja ku akawunti kati Mukunja kyogamba n'abayimbi bonna abatakyafulumya hiiti tebabeera na Sheebah kyogezaako gamba okategeera alisigala maama kyogamba Sheebah mwaluli twaluyimba ne Sheebah amuyimbira maama wa Sheebah era akyaliyo tusobola olumuyimbira kategeera just temubeera nnyo na propaganda kati ensonga tugitegedde wayagaliza abalala banabo bafune ku ssente ezo zebagamba yes njagala just nze kusaba bafaani ade bafaani baffe abatubeereddewo agayenze wendi pantha mugambe ntya kukyaki kuba yaŋŋambye tuli mu gundi oyogera nnyo obadde otya Mukunja tuli mu kikwekwe tugenda kukwata Sheebah tumugire nagye tumulira tumusuule wano ng'ali fule equipped na ku kimu ekimusobozesa okubeerawo mu bulamu bwe just otuyambako mu guidance naye mukimanyi nti kuganjani ame kati kuliko n'emiggo oba temukimanyi tebulaba munsiniikiriza amanyi ndi wano bwendi omuntu alinyaawo ajje ne Sheebah ajjaawo alinyewo mujja kutegeera nti oyo kibanda yali amaziga e Kampala gonna Omukunja nga tobumpisiza bubi kubanga bali bagenza olaba nga nze gwe basobola oyitamu bagambe kwaye onsuubiza emiggo kireza emiggo naye kiba kirina okundya kindekawo gwe kikole lumu mumukwate mujje naye mutuuka mujje konkonaawo muyingiraawo era wenja okujambanirize tusanyuse nnyo balaba nsika akajje ka geeti eggale wano nze mwenye kaye baneiba jwaji bonna wano kiboko newetandika balingiriza mu ddinisa bakimanyi oyo apangulukuse afulumayo oyo asooka oggulya naye ngumuliisiza bakimanyi nsula wano bamanyi nti oyo Mukunja wa mirembe naye tayagala nnyo fujjo nsaanye nnyo wano fujjo seetantala byonna mubikole naye temukole fujjo erisusse buli muntu waddembe okola kyawulira kyayagala naye efujjo terikolaki temuyitirize fujjo oba munayitiriza efujjo leero kibajjukiza nti nina effujjo lwakusirika ne neebondeeza naye Sheebah yaŋŋamba nti Mukunja ng'omusanze mu buntu bwe mu biseera bye by'eddembe Mukunja musirise bayidayo Sheebah yaŋŋamba era bayida yampa n'obubaka bwo nembadde sinnabutuusa akwagala nnyo era akwagaliza era okumanya akwagaliza yakuweereza ne message ya safe travel Sheebah yampita ku loogi ne ngenda asime nti ali ku loogi ne tugenda ne Sheebah yali amutemeddeyo ekinanga yakuyita ku loogi simanyi yali ampitira naye Sheebah namugamba olina omusajja ewaka musajja wa buvunaanyizibwa musajja mukulu bwekye bawulira ebyo ebyekisiru kale ate yalufuulamu yadda mabega tandika ate kola ntalotalo eziteetaagisa naye mugamba naye tetwetaaga ntalo kubanga tuwaniridde bulamu bwa Sheebah. Mukunja make it clear ezimu ku mpalana zammwe ne Sheebah tezaava ku Sheebah tetulina mpalana kale kyetulowooza kuba temukwatagana naye nga yakwagala yaŋŋamba akwagala era yaŋŋamba abagamba ebigambo ebibi bakulimba Sheebah obubaka butuuse kubeera mmanyi bajja tunawo vidiyo wakutuuseeko ekibatabula mulinayo ensonga endala besides Sheebah naye nga zaffe si za public ate nako oyogeddemu ku loogi era tusobola ozimala nze naye lwakuba ye teyayagala mmala nsi abantu abamu tebaagala kuva mu nsonga buli kadde baba baagala kuva mu nsonga namugamba tetukola ekintu kyonna ekitutwala mu lutalo nga Sheebah ono tukyamulina tujja kudda mu ntalo obulamu bwoli bukole ki bwekyankalane ate nze gwe bajja osinga ovuma kuba nze gwe badde basinga okukola ki kati nakimugamba nga kyali wange ndowooza ye n'atakitegeera mukubire kamukubire mugaye Sheebah ogenda kubira Sheebah oba enamba yengirina era akukwata nga oli eri omwavi walavuma simwagala okukola kufujjo ku mwana okulira okumanga gwati ndi musajja nomukakamu nnyo naye mwe munkwata jasi mwe muba n'eddembe mwagala mukozesa eddembe lyammwe ate mummaleko emirembe saa kummalako nnyo mirembe okategeera
sagala nange ndimu wakati mubanga abannanga mubanga abalina omusango gwe munvunaana nze gwe gundi fuluma gundi ganjano ama ogende eri munnanga manamazeeko emirembe otondoza tusibula abantu abatuberekereze nze kyandese ensonga za Sheebah okutegeeza bigenda maaso mu ggwanga era mbadde nkusaba leero gwe guba gusemba okudda wano ne sitole za Sheebah ng'ate mbadde nteekateeka muleeta amase Sheebah amase namba wanji Sheebah ani ono fiiti kyali kitya aha sisobola kubeerako firi yeah. Kale muna Omukunja ekigambo kiri frisifiri bafani bange abamu bankolako balina obulumba keyankolako luli eyankubira essimu Mukunja oliwa yanguwako waliwo wano omukolo gyoyimbe waliwo emmere ne keeki kati nange nemugamba soda ye taliiwo soda ye tebanamuleeta naye ng'ate gwokuba nebakoze ogenda oyimbira emmere Omukunja asibula abakulaatuutu enamba zino ez'essimu tuzigaba naye omu enkozesa gyagikozesa bannaye bane mbaagala nnyo mwebale nnyo abakoze challenge z'akayimba kange akapya bakayita tuli mu kkubo tujja mwebale nnyo mwebalire ddala abaana ba maama nange gye ndi emakindi eno ku ganja ne ame saba Mukama Katonda abankuumire bwe tutyo bwe tuyise olunaku olwaleero tusisinkane olundi oba oliawo nga Mukama atusobozeseza nekkiriza nkulekere enamba yeeno 0750176841 beba Blue Diamond Microfinance ensonga zaalo nibakubireko omanye ebisingawo nze omwana soda abe waali mpolampola ensonga tuzikutuusako maidadi sana commenting nga sharing nga subscribing nga Mukama akutukuumire Export TV to the world.